bakoze Oluyimba Speed Controlle bakola Oluyimba Speed Controlle ne bagabira abayimbi reflector jackets abayimbi aba boda omala kati saa zino ku bayimbi betulina abapya oleta Flona oyo kuva ku bayimbi bakubira tunaddamu funa abayimbi oba bakola ki Katereya ne Kando ndowooza be bayimbi babiri awo abayimba Chichi. Lusukula semeti n'Oluyimba yabbalubbi. Kojjawe yayogedde. Kojja yayogedde nageze mmaliriza emboozi. Kojjawe yagambye atambi yaluwandiika. Yalumuwa. Kojja yakiza yamuwa Oluyimba. Endowooza kale omuntu azze owa social media lusukulwa sementi. Neta natukakasa. Kwa tukyalikamu. Naye ku bayimbi betulabanga bagezeseddwako. Kana kano ka Flona tekakola bubi. Ntakola bubi. Katulabe project yene engeri gye naakola manyi Oluyimba ne Ziza Bafana Oluyimba lulungi nnyo. Kale so tuwe ku mboozi etulabe. Tuba sindika mubiri wa ambassadors baffe mwenna gye mugenda eyo nga mu controllinga speed. Nene yo linyako kucha wakati ndema mukwano webanda lunya tenge ndima ndalunya makona gana gamutse ngana tera bulungi mwino okulinya mu ku bridge speed tubanyire mu ka chorus amakona jiya nene nyo speed controlle linyako kucha wakati speed controlle ndema mukwano ndalunyo controlle. Yes, tuyanziza nyo tuyanze kama katuna bulungi tirulukedde nga tulina kye twagala okukola ate nakiganya kibirewo. Assalamu alaikum abasiibi mwebale kusiiba omanyi tuli mu laavu mugira okukendeeza speed ensinga egyebadde etambula covid kati wetwangidde mu kisiibo nabawo speed ekolaki egenda twagala tukendeeza speed so mwebale kusiiba mulimu tudde akayimba kano nga twagala kusanyusa abaguzi baffe abatuwagira abanyumira bitukola mwebale nnyo abatuuse ebintu byetukola ku bantu mwebale nnyo kubanga bwe tubayita tulako kyetukola mukkiriza ne mubaawo sebo obwebale nnyo olyeddala okusobola kuba byonna njozaliza abayimba Flona ne Ziza Bafana abatuyiza Oluyimba olumulaba Speed Controlle. Speed Controlle luyimba lulungi era nsuubira buli muntu agenda okululaba yine kipya kyetulesa ate ku market kudda lwaffe nga abapoliisi nga traffic chobanze ne OC traffic wangoyo wa CPS ajja kunyonyola akifuna atya naye tusuubira nti egundi tusobola mu drive yaffe eya safety for keeping our Ugandans safe on the road. First of all, if you go in and you check all the accidents that occur, the biggest cause of accident is always speed. So I urge you motorists, here I mean border borders, I mean the taxi drivers, lorry drivers, and all people who are using what is so proper. Please control the speed. Speed check, control it. Kali, ayo mwana mwala bamita Nanchinga Flona. Kali atochiziza wamwe. No, era bayire Flona nkunonya kati njagala nkuweke nalya ovemu zine ensonyi za faiza abo olugave. Omanyi nange. Mwamwe molanga abatalya. Nanga abamanyi bali nali nino ensonyi. Ne kati nezikuvamu ddi. Kati nakala. Bakubuuze nze. Kati nakala. Ensi yankuba vamu. Nenga you should support Flona on social media and everything else. Oh, Flona Nanchinga. Oh, Nanchinga. Oh, Nanchinga. Tekamalako. Olutambula mu celebrities. Na comeback seeding. Tokwata ku remote yo. Sigala ku BBS Telefina. Tukuwa otambula mu celebrities.